obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssowaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gye abamuwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Kakati ne bagaka tukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona. Otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu bwabaddeko ngo laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwe kuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandiikira emirundi ebiri namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku paalamenti. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabye IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza. Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza. CDF bw'obuvunaanyizibwa obuwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe. Ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family balaba nti family ya Museveni balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo ku bwa pulezidenti bano bo bakirabanga ekyabwe era Museveni bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika. Kati kyovudde olaba abayingidde nnyo mu nsonga eno. Otherwise kaakati ne Muhoozi abantu bonna abamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kkooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibe. Kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bw'enguzi. Otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera. Naye n'ekirala Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda. Yawamba abantu n'abatwala mu zi basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu. Kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi. Wafuuka ddyo omulungi ssebo. Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali baminisita b'Obote ono abadde abasente b'omusolo n'ono n'abasiba abantu ne bakyamuukirira. Naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo. Kaakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi. Kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe. Kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kkooti. IGG yalina okuba nga atambuza ensonga zino. Naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi. Sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi. Enguzi weeberera olina okuba nga erwanyisibwa. Kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako? Baali tebakimanyi. Of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene. Kaakati kumukuba ku nsolobotto naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna. Obaani ne bino ebyokugamba nti bano mbasonyiye. Kati Museveni yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola onoobalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi. N'abayi n'agamba nti bano ababaka bonna basonyiwa lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake. Kati kikulaga nti si nguzi yokka omusango gwa Anita Among si nguzi yokka yesu obubbi namba emu kubanga ebyo tuze tubyogerako naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati kyekimuleetera ebizibu. Waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino. Yali atuuka e Kololo ng'alina bodyguard ayambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye. Ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president gabi tebimukolebwako. Naye kati speaker kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono nno bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga. Era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Speaker ono abadde speaker abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira
abaka ne bayimuka okwogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu speaker tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper neŋŋamba naye era bye yali ayogera bituukiridde ku ye n'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu era mu palamenti eno gye tuddamu opposition tugenda gimiramira naki naye gwe basoose okumira yeye abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna nebakanyuga eri katusubire abalala nabo banaayiga bino abadde bagamba nti ffe sipiika tumuwalana amazima gamaze ne gavaayo ebintu bino really oba olina ekikyamu okubiwagira kakati twayogeranga ku contract sipiika yagenda n'awa contract radio ye bagiyita mama bukedya fm ereyo side za bukedya yagiwa contract ya bumbi 3 ne milioni 3.1 billion mbu ekole adverts eza parliament nabuuza neŋŋamba bayise mu procurement waliyo radio stations endala nezi tv endala ezavuddeyo ne ziraga interest ne wabeerawo okupimamu procurement processes nti kati ono yasaanidde contract tebyaliwo ne ku contract eyo ng'ogitunulako abasayininze nga bamanager ba radio ye bakozi mu ofiisi ye ono personal assistant ono akola ki ne basayininga kulinga bamanager bannange bibeera bikyamu ne twogera ku yagenda n'ateeka fensi ku makaage ag'obwannannyini agali e Bukedya fensi y'amasannyalaze naki ya bukadde 503 ku makaage ag'obwannannyini agali e Bukedya sente za palamenti okuli otya ebintu bwe bityo wakati gena amaka gago ga bwannannyini si nti maka kyalikoze amakulu singa maka ga abeera sipiika nti ono bwafuluma ofiisi eyo mulala agiyingira amaka ga palamenti egalabirira esalawo nti kakati tuteekeyo fensi tuteekeyo generator n'ebirala kati bagenda ne bagula zi generator buli emu bukadde 300 ne bazite emu bagiteeka mu maka ga sipiika endala mu maka ga deputy speaker amaka gaabwe nti kakati amasannyalaze gatera okuvaako mu maka ga sipiika ne maka ga deputy speaker kakati bwe gavaako generator erina okugendako generator ekunukiriza mu bukadde ebina buli generator ng'ezo sente zamuwa omusolo ku maka ago ag'obwannannyini ze nagamba neŋŋamba naye kakati sipiika ne deputy speaker mufuna omusaala lwaki temubyekolera omusaala ne allowance ezinakina kifenna tufuna n'ababaka lwaki temubyekolera naye kati ku maka gammwe ag'obwannannyini ne mukola ebintu bwe bityo bwe tubyogerako abo bamuwalana naki sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akawunti z'abakozi mu palamenti ba Chris Obore bamuteerako obuwumbi 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala mu maka ga sipiika ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri sipiika oba oli awo zaabadde aterekeyo mu besimenti ye n'ebirala ebintu bino bannange buno buba bubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe tubyogerako nti tuwalana naye kati kirungi nti amazima kakati gatandise okuvaayo kakati yes ng'omuntu ndi musanyufu nti nejjeereza n'abalala fenna babadde boogera ku nsonga zino ez'obubbi mu palamenti nga batugamba nti mmwe just speaker muwalana naki kati amazima geeyolese n'abali batwogerera amafuukuule kati balaba nabo bali eri boogera bagana speaker abadde mubbi nnyo naki ngamba bulijjo tubyogerako nga mutulima empindi ku mugongo nti ffe tumuwalana kati kirungi nti amazima ago gavuddeyo naye sigenda kukyamuukirira nnyo ze ng'omuntu okugamba nti kakati bali mu kulwanyisa nguzi nedda kubanga bwe kiba nti kulwanyisa nguzi abanene bonna mu gavumenti eno ya M7 singa bonna bali luzira kati ababba amabaati okuli vice president speaker prime minister n'abalala bangi nga tebali mu kkomera bateekayo Nandutu yekka ate Nandutu simuwolereza kubanga naye yagabba abeereyo mu kkomera naye si yalina okubeerayo yekka naye kati bajja kukwatako abamu abalala ne babaleka M7 yali ekyankwanzi n'ababaka be naga nti eba n'ababaka abamu
iwaawo baali bakutte mu ssente y'omusolo buwumbi na buwumbi naye bonna basonyiwa kati ddi lw'osalawo okusonyiwa nti ono ye musonyiye ono sijja kumusonyiwa kati kikulaga nti tebali serious mu kulwanyisiza ddala enguzi alonze Jacob Obote era ennamba bazirina so boolyawo yayinza okuyitamu kati naye ayinza okuddaawo n'alowooza nti abantu bano be bakinkoledde n'akola buli kye baagala n'ebimenya amateeka naki teerabira examples weziri nnyingi abantu abakozeseddwa bwe bamaliriza ne babakanyuga ebweru obuzibu obuliwo nti nga bwe tuzze tukyogera nti tuli under family rule family ya Museveni yefuga yekola buli kimu institutions tezikola yodula vice president speaker prime minister bani badduka eggule wasali musale ne bavunamira omutabani n'ebirala bwe bityo kakati family yesalawo sineeyo seeke gye bagamba abo bonna bapakasi bwa Mwai Museveni ne baba vice president bani bapakasi ba family kyegamba kyekyo kakati ne speaker parliament bajibulira kyakola nti seeke kati ono gwe tubagambi seeke nesalawo then parliamentary caucus ya NRM then eventually parliament ate abasinga abalimu ba NRM so otherwise wali baddewo omukisa nti kakati wabeerewo okuvuganya kuba kakati ono batudde eri ne bagamba kati ono gwe tulonze lwaki temwakkiriza bonna ababadde beesimbeyo kale bagende mu lwokaano n'ebirala bwe bityo tooki neekubibwa so kati wewali obuzibu naye ekisingira ddala Honorable Jacob Obote munnamateeka mulungi amateeka agamanyi naye ebintu bino nti omuntu yenna gwe bateeka mu kifo ate kakati ono bajja namulaga nti ffe twakulonda pala ababakasi be bakulonda ffe twakulonda kati olina kukola kye twagala okukola amateeka ne bw'aba agamanyi nti kino kikyamu ajja kutendewalirwa ng'alina kukola bali kye bamutumye okukola kyobudde olaba Honorable Jacob Obote y'omu eyali chairperson wa Ligo n'atambuza ensonga ya age limit n'abalala so kati siyinza kuddaawo era nenkyamuukirira ennyo nti kati gwe baleese amateeka agamanyi n'ebirala bwe bityo tebajja omugamba okukola kyajja okukola kubanga naye baba bajja kumuteekawo ng'omupakasi